okuva eri abooluganda abayizi n'emikwano gy'abadde eddiini ku ssettendekero wa Uganda Christian University. Pamela Tumwebaze bw'abadde bamukungubagira olunaku olwaleero kampuni ekola ku by'okuziika eya A+ bw'ebadde eyingiza omubiri gwe mu Nkoyoyo Hall, ekifo ewategekeddwa okusabira omugenzi. Omubiri gwa Pamela gutambuziddwa wakati mu nnyiriri ez'abasomesa n'abayizi ku ssettendekero lya Uganda Christian University mpaka munda mu kizimbe kya Nkoyoyo wakati mu koolo by'ennyimba ezitendereza omutonzi. Abayizi nga bakulembeddwamu omukulembeze waabwe Abraham Emabon, omugenzi bamwogeddeko ng'omuntu mulamu era abadde mpajiruwaga mu byenjigiriza. Okubanga kizibu okumwawula n'abantu bakulembera ate nga gwe yesenye ddala ate gwe n'owulira nga ate oswala nnyo ku bwetowaze bw'abadde nabwo ye muntu gwe twogerako Madam Tumwebaze Pamela. Tusaba ebintu byatuyigiriza tugende nabyo mu maaso. Madam Pamela yali omukyala alina omukwano eri abayizi n'eri abakozi kubanga ali akulira department ennamba. Abaana b'omugenzi Elijah Masiko ne Noah Masiko omugenzi bamwogeddeko ng'omuntu mulamu abadde ayagala buli muntu ne beebaza abakungubazi abazze okumuwerekera. She devoted many hours of prayer and many months of fasting. Abooluganda lw'omugenzi okubadde Rebecca Tumwebaze balaze obulumi bwe balimu olw'okufiirwa omuntu waabwe ne basaba poliisi okunoonyereza abamutemudde basobole okufuna obwenkanya. Ate yadumira poliisi mu kampala n'emiriraano SP Musinguzi Jonathan RPC okuva mu bukiikakkono obw'eggwanga asabye abakungubazi okuba abagumu nti kuba poliisi ensonga eno ey'okunoonyereza egikutte kannabwala. Investigations are ongoing. Our teams of the forensics, they are doing all what it takes to make sure that we get on top of the game. We have come up with joint intelligence forces under the umbrella of interagency, and I'm very quite sure that soon, very soon, we shall have these perpetrators of this crime brought to book. Vice Chancellor wa Uganda Christian University Aaron Mushenjezi akukulumidde abantu abajja bannaabwe mu budde n'ayogera ku mugenzi ng'abadde afaayo ennyo naddala mu kulwanyisa ebiragalalagala mu bayizi awatali kwekkiriranya. Pamela's life and testimony at UCU has taught us very many life lessons. Number one, we have learned from Pamela that it is important to love people selflessly. Pamela loved people. Mubaka bw'obusomeddwa omulabirizi w'emukono Ssaabalabirizi wa Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu asabye abantu okujaguza ebirungi Tumwebaze byakoledde eggwanga n'asaba ne poliisi okwongera amaanyi mu kunoonyereza. Njala kusaba Katonda akwate ku mitima gy'abantu okuggyamu emitima egy'amayinja kuteekamu emitima egy'ennyama emitima egy'okwa Katonda era neegayira ekisa kya Katonda kikwate ku bantu bonna okutuusibwa okufuuka abantu baleme okubeera ebintuntu. Abakungubazi okubadde Reverend Titus Baraka n'abamu ku bayizi ba UCU balina bye boogedde ku mugenzi ono. Abadde nange ndi mu buweereza obw'okubudaabuda abantu abalina embeera ebafuga bubi addiction. Nolwekyo abadde anyamba. Tumwebaze Pamela yattibwa ku lwokusatu lwa Ssabbiiti eno nga bukya omutemu bwe yayingira mu maka ge n'amutuga oluvannyuma n'akuyita n'essimu ye ne laputoopu. Alex Miseiri akusakidde eggule lino ku lwa KTV Amalindilire.